Executive Media. Focus, innovate, succeed. Ikop bakube babifanani. Olikwenda bifanani birungi. Bakukube bakwize ti oli munoni. Omukolo bagukolere. Olina kwandula. Olina nankani bya wedding. Olina graduation. Nibo bofirirwa. So kwenda kukola nankani send off decent. Wesimbye omukalulu. Decent. Funaba Ikop. Abo bulwo bayito bataako. Tubateeko tuli kujja mu kulonda. Era tibasasula. Be. Kale. Sasula. Olikwenda bya bululu. Yes. Bakukube mukuba ni poster. Ate bana. Mukuba poster. Olikwenda bana. Bana dinedo kubutundu bali. Mu poster anguli mutunigira muko chali wife. Ani. Chali wa imwazira sente. Yasina n'okumuyamba oyo omusaada. Ikop. Eri ekindi aba Ikop. Olikwenda poster. Kale. Bana. Butundu bali. Billboard. Jamba na ife aba. Business card. Mudikola. Nti naba akole ne ya. Nedo debeta bolochuwa. Bolochuwa dindi. Bolochuwa chechimu. Ne business card. Ate kalenda. Muwandika ku t-shirt. Follow us on Instagram at Ikop Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they do it smart. Book with us today. And branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Chum Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook, Instagram and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence and uniqueness meet. The short and big shot. Omumwa gonfukidde omumwa Zubeida. Candle night ogimanyi. Bagita candle night gwokutte gwobba. Bawa wa sugar teyamazanye ku live. Vamo jechiri. Vamo. Bendera ddala. Omusajja ate nga anakuswaza ajja kwana black sugar. Abasajja munyiganga tebabati. Noyingira n'atakubuuza. Ekibonyaabonya ababoda abasinga. Financially tracé. Oli abeera n'etaano ate nagenda n'akwanamu. Agala mutabani wange wakati w'emyaka alina okubanga ekyalo akikuttemu ekitundutundu. Anayakola kimpanya n'alagako nno panda nti si wa muzannyo. Ate kye nayagala ku ttiimu ya Mama Fiina. Sente eziwaayo. Naye tebasaba njawulo. The short and big show. Abantu bajaagalira ddala. We always love you. Hey yo, what's up my people? This is the baddest Azari right here on Executive Media with Real Time with Mimi. Stay locked in. Yeah. Era Shamimu nkugambira wano nga munnange. Munsi ya Katonda muno nkwagala nnyo. Naye onnyambanga mulamu bw'ensi eno ne bw'ofunangamu ekikunyigiriza n'ennamyalo. Tokiraganga nsi. Ne bwe kibanga kikulumye kitya. Sookanga obale ebirungi byakkoledde. Obale n'ekyo ekimu ky'aba akunyiizizza. Obalansinge. Omanyi waliwo ekigambo ekita disappointing. Kwe kusirika. Asirise teyejjusa. Okitegeera? Okola bw'oti. Ebintu bibiri ebita disappointing okusirika. N'obudde. Time.
Ataka obudde. Shamimu teba kulimbanga. Ensi yonna esobola okulima ne waliyo omusajja omu atalimba. Bamuyita time. Time talimba. Osobola okunkonjera n'onkuba malisi ewa mukama wange nga bw'oyagala. Ku budde obwo mukama wange n'apiikinga malisi g'okoze ki. Naye ng'omugezi we nakkola. Ne kikuluma n'amaziga n'ogakaaba naye n'okola ki? N'osirika. N'osirika. N'olinda. Gwe n'olinda. My sister, obulimba bulina sipiidi. Obulimba bulina sipiidi. Naye amazima gatambula mpola bugati. Naye we gatuuka. Anti gasangulawo buli kimu ate amazima ne gazza buli kimu ekirina okuba ekikyo mu budde obutuufu. Bulungi. Obutuufu. Kayinza kyova olaba. Mukwano ngenda okukuvumira abantu abeetagisa okuvuma. In fact nakubye ne receipt book. Eyaki? Ey'okuwaba envuma. Omugwe namuvuma mwene receipt. Ey'okuwaba envuma. Ey'okuwaba envuma. Era kati nziramu okugamba ekigambo kino. Nti Mwesige Simanya Frank. Ne mukyalawo. N'abaana bo muli balabe bange. Abasookerwako. Ab'okumwanjo. Era mu bufunze obw'ekitalo oli wadde mbogenda okufuna mangu reference. Kuba ekijja si muntu kyemmuleetera. Kyemmuleetera si muntu. Ng'ate simuvumye. Sigenda muvumye. Oli ku facts. Ze ngenda okuleeta. Ekijja si ki. Ne ku bantu abali mu gavumenti eno lwaki namyalo buli kimu. Office gyalimu waliwo abajagala. Waliwo n'abagyetuumako edda nti Museveni agibawadde. Oliwa. Ati munange bo balowooza nti obumbi n'obumbi bwe ssente obuli mu ofiisi eyo. Buyitirivu. Asubira buli omu ali bulungi kamera nkula. Akulindemu omuntu bw'aba akola mulinde. Wadde ogamba ki wamma? Okay, kasubire muli bulungi bagiyita real time with Mimi. Olwaleero ndi musanyufu ndi ntudde ne mulamu wange mu studio. Kituufu bannange. Omanyi batulabira ne batumanyiira. Ntudde ne mulamu wange mu studio eza Executive Media atukyaliddeko. Ate nga tusaba atuwengayo omukisa kuba musajja mwogeza ate musajja wa bigambo. Ng'oggyeko ebyo byonna bye mumulabira ku TikTok. Nsuubira nti ggwe ali eyo nga ogenda oggwamu amaanyi tomanyi bwe bakwata mugagga. Ndowooza true leader gwe nnina mu studio zange olwaleero ye mutuufu otukakasa enkwata gye bakwatamu omugagga nti ate bw'omukwata obulungi oyinza mufuna mu biki. Munnange emabega kaawo omukulu gwe nnina mu studio yakafuna Benz empya. Yongerako AMG. Formatic. True leader. Yes. Form 7 2026. Gemanya gayo gonna gaweddeyo kati. Munnange ng'emuweebwa olw'okweyisa obulungi okuyirawo omugagga w'omubiri n'okubeera damu statement eyo nga nfukamidde. Mujja kwongeza nno bino ebintu mmwe mbabuulira. Olwo bamuwadde Benz eno lwakweyisa bulungi kuyirawo omugagga we mubiri kubeera w'amazima eri omugagga we n'abamwetoolodde. Obutakyukakyuka leero n'aba ng'ali eno enkyali eri wabula omugagga we oyo gwe yasalawo mu bubi ne mu bulungi abaddewo n'asasulwa. Bangi bamuyita amannya Sekadaama awaliwo yankubirako n'ambuuza omwana oyo ategeera bulungi. Amannya gonna ge mumutuumye wegali. Leero njagala atubuulieko ku mannya g'amatuufu. Yasanga atya omugagga? Bino ebintu byatuuseeko ebirungi akikoze atya? Kuba munnange muli eyo mwekazaakaza naye buli omu yandyagadde okuba mu bulamu bwa true leader. Nsanyusa okukulaba mulamu wange. Bulungi naye okusookera ddala. Wallahi Zubeda kansooke nkwebaza ekintu eki. Webale kuba focused. Amina. Ntuusa akafo kali super. Ekizimbe kwe kali super. Alhamdulillah. Abantu batuvuma naye tebamanyi. Nti we are hustlers. Mumwa kati abakafuna mmemwa tulinga kati. Era nzo omwana yagenze ne bantuuma Sekadaama. Nafukamidde wansi ne ngamba alhamdulillah Mungu. Bwe babanga buli Sekadaama bw'ati byebirabo byafuna. Eri bakama be. Kangumire ku Sekadaama. Era nkulayira mukama wange Rayani Yanga Doni
mutabani wa Jeti Adija Namyalo ngendo kukyusa pampa ngendo kwambaza engatto etteeka lyennasoose okuteekawo layani tanyiizibwa. Okay. Yes. In fact nkoze ensobi mbadde nnotandika omanyi kati eyina okubeera wano. Manye nsi otamala gitegeeza nti True Leader avuga Benz bayinza bagambye mbu tebagikuwadde. Kati esumuzani akiina kirungi n'okiteekaawo naye laba bwennyumye yange bagambye mbu tebagikuwadde muneddabo kabiri bagikuwa naye tewagirina agamba nti si yange mpitawo oli nkusinkane anti kati ogirabira eri wala erinnya liri mu green oba mu yellow mpakinze ekimupakingiyo opakinze True Leader from 7/2026 kati gwawakana nti si yange mpitawo okola ki wojagala gano bagenda gayita amaala amalala ku malala ne ku maalo kwesiva nze n'amalala n'amaalo tuli bwe tuti ate mu malala gange n'amaalo lyeggonjebwa lyennina nze mmanyi bakama bange nkubulira amazima nkumanyi nze yakulaba yatakumanyi mu ggwanga lino ntya abantu bano wammanga pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni oyo yayina ekigambo ekikugaggawaza oba ekikwavuwaza. Yes. Ekyokubiri kyemwagalira yaleeta omuntu eyasaanukula ekirooto kyange n'ebirooto byange. Nze Museveni ebbanga lyafugidde eggwanga lino nga mmulonda bukyanga yaleeta Hajjati Adija Namyalo simubanja. Musaba kimu Mungu amwongere obulamu nga ate ne mukama wange watambulira mu bitiibwa. Amiina. Kyokka. Kati nze ngenda muwaki nze nina ssente ze ngenda okuwa Namyalo. Ate wali. Abasinga balowooza obugagga bwa Namyalo. Mwagala bwagazi. Abasiru balowooza ati obugagga bwa Namyalo bufunidde mu ofiisi ya gundi. Ya ONC. Namyalo yakolerako president wa Tanzania. Namyalo yakolerako president wa Zambia. Namyalo mukazi musuubuzi. Aina kampuni ya bridals. Asuubula yingini z'amaato. Oyaba mwavu. Nze nebaza bwebaza Shami. Watuuka. Bye nali nga njayanira omutonze ebbanga lyonna. Yamala n'abikuwa. Nabituukako. Oyo ye True Leader ne True Leader amanyi ag'amatuufu gwani. Ne musajja musiraamu Abdallah Boogere Abdallah. Kakati Hajjati wamusinkana otya kuba omuntu ayinza obbeera n'agamba. Hajjati wange oyo omulaba. Hajjati wamusanga wa. By then nali nkyakola n'omwami Meya Salim Uhuru. Egobeera n'abagagga bokka. Munnange kineebaza Katonda ekintu. Weekulukuusa ku baavu. Nze n'obwavu tuli tuti. Twayawukana. Omwami oyo contract yange naye we yaggwako. Ne musaba. Neeyongereyo mu bulungi. Kyeyakkiriza. Era tolaba nti abantu baawukana ne babbosi baabwe bubi. Anze saayawukana ne bossi wange oyo bubi. Era twekubira akasimu ne tunyumya ne twesanga ne tuseka ne tukola ki. Era kati yantuuma erinnya. Linnya ki? Mutabani wa Namyalo. Agamu kumanya gensinga okwagala omuntu okumpita. Yes. Gwe first son. Yes. First son waja. Era nze first son waja ati ngamba bugambijje n'omuwoza njazikemu mu bwa first son bw'eggwanga. Ategera obuyinza babukozesa batya. Omulage. Nkulage. Ati ze Shami nkubulire. Lino eggwanga nga muwozi n'angamba nkwazise mu bwa first son. Muzeyi nyinza omuwummuza nga tannawummula. Nga muzeyi dda wali nkulabiririre wali. Bano abantu abakumanyiira obakwasa kisa. Ambakwatiremu uwulire. Lwaki? Wakoze studio wataddewo obuntu bw'amalala bwonna. Njagala mweyagale. Omanyi kakati kasita ntambulira mu Mercedes Benz. Kozogambye ekola etya? Erimu ka steam. Bannaye bino ebintu si byamalala. Bw'ogikoleza bwoti. Erimu ka steam. Ogamba low. Oyogera. Of course. High. Neyambusa. Call Shamim nga nvuga. Ebuuza omanyi kati nakuteekako Shamim Ofono. Kyenateekako. Call Shamim Ofono. Lindako. Ndi mulamu. Wateekako ki? Shamim Ofono. Lwaki? Kubanga oli mulamu wange.
nekuba era obedde byonkubira byonna nga yekuba kati okumanya emmotoka eri nagyagadde n'enkatagga sebo oba oyisa owa siyenta Lumiyoni simanyanga rakitiisi ekuba omugombe ebbali egamba kyekyo ekisensinga nga boda sabimukumulira muganda wange nalaye simanya batugenda kujja ku mazzi ukumulira muganda wange Kaso Osama watukoze bubi era Kaso webale kukolera ggwanga lino emmotoka eyange owa rakitiisi Lumiyoni simanya vitiisi waba mpisa ekuba obugombe ezisensinga nga boda semberayo takkonako naye nanga omuntu wa Benzi amanyiira bambi nedda Shamimu nkubuulira mu bulamu bw'ensi eno Mungu ono yandituyambyeko ffenna ne tutambulako obulungi ne tusula obulungi wallahi okutambula obulungi okusula obulungi kale bajja gamba oba ogenda kati Usama kye yankoze tokirabanga teyakomye kuleeta mmotoka yaŋŋambye omanyi lawyer wa president yaŋŋambye tululidde emmotoka eno omanyi sebe ekyusa ttabo ekyusa ttabo bw'ogivugira munyonyo muyenga kyanja okyusa wano eddoboozi nesirika kati bw'okkirira Kisenyi 1 Nankulabye Namuŋŋoona Kasubi ng'okyusa ngedda mu Subaru ng'eryokeeko lwaki Kasubi eteekako eyo lwaki bwetuuka mu Kasubi eteekako kati bwetuuka awa Sirifu weemanyi nti kati wano oli mu apakololo ogigamba low volume naye ananga abantu badde bakuvumye nnyo n'akamotoka akakadde naye nno munnange nkubuulireko emotoka ebadde enkadde anti ne mbuuza awannema okutuuka ne bannyamba ye ebadde enkadde kyekituufu kati wagitaddewo weeri era egenda kukola nga fieldi z'amaama ajati Adija Namyalo eno tegenda gendaga mu fieldi eno yakujooga na kuvuma mbwa era ogenda kunsanganga ku mabbali g'amakubo agamu nga mpakinze mpumuddemu ebigere mpanise ogenda gula ndowooza n'obutebe bwa biiki nakaguze dda ovaamukonodde mabbali nga pulezidenti ku luno tugenda natandise okuvuganya pulezidenti Museveni mu swaga kati nasazeewo kyakola kyenkola apakinze ku mabbali w'ekkubo nga nawe opakinga nampakinga at least siikukubire ndowoozesa abantu nti njogera negundi ne vice president naabalowoozesa naye anange naye mu bantu bonna aja tibakozesa lwaki gwe ddaalingi famire gwe yalonze kuba abantu bangi ku ONC okubanga balonze true leader munnange kaŋŋambe bwe nti Shamimu amazima mukisa lwaki ŋŋamba mukisa Shamimu sinze mukozi ali ddaalingi ekirungi kya maama waffe oyo ajja tenamyalo omulaba tatreatingangako omuntu amusuusuute ennyo okusinga abalala ffenna tukwata kyenkanyi wabula kiva mu mutima gwa muntu n'agamba gundi ono kale naye kakwatire kaawo era nze ŋŋamba nnyo abakozi bannange bonna abandaba nti bwe muba mwesabira eri Katonda musooke musabire Pulezidenti Museveni awangaale wamu ne bannayuganda kino kibagala bannayuganda musabire nnyo Pulezidenti Museveni awangaale musabire nnyo Ajja Adija Namyalo awangaale lwaki muteekako oli ajja kugamba nti gw'omwagala bwagazi Shamimu kugambye bukyanga eggwanga lya Uganda abakozi ba Museveni babeerawo tewali afaananye balonzi ba Museveni nga Namyalo gwogenda okusanga mu kivulu Namyalo yiza VVIP omumanyi naye n'omusanga ebya VVIP tayagala kumanya ali muku nakkirira wansi mu katale n'akwasaganya abageto ogenda mujja abalala bakusanga famire zaabwe na mbuto zaabwe ng'abantu babatya n'obbalabako nze Shamimu Namyalo background yange yonna agimanyi nze namugamba Namyalo nze ndi mwavu
yangamba ekigambo kimu todda mukuyisa kigambo ekyo mukamu nangamba toli mwavu nangamba just mbeera yebadde kuumidde mu bwavu oli musajja mukozi jangu nkulage entuuyo zo kyesobola okugattako nze nemero yali ampa omulimu yangamba pulezidenti akuwadde omulimu kuba ne kadi yange pulezidenti yagisayiningako ey'omulimu kitegeeza osasulwa gavumenti of course yangamba ebigambo ebi omulimu gwange omirimu gyange ogimanyi is to defend the image of our country ogwokubiri is to defend the name of the president ogwokusatu is to defend the image of the office of the national chairman ne Ajati Namyala agituulamu kyova olaba wokeera ku makya n'omunywerako obusera sikuweeza ne bw'oba warankaki nakulaba baali bagenda kusiba ate nali ready nze Shamimu mmanyiko ekikimu nze bw'oba onsibira amazima sitya nene neyannumba mu lutalo olwo yannyamba omanyi gye lwatuuka terwamurakira ati namugamba oyina emmundu oyina buli kimu nze nina mumwa nga tonnakokinga sasi ngenda okukolerereza live onagiwulira n'okokinga yes ate onneerabira naye nga kyafa nti mwavu ne mugamba munnange nedda bwe mpa obujulizi nti nakuvuma ng'abuyina just bano betulumya omutwe nga vidiyo zo teziriiyo nga buli kimu ate nze ndireetinga ekintu ku peji yange namugamba kugenda ku peji yange oba mpaako kalinki ona nga nkuvuma nga tekaliyo just ekyabalumanga kiyitibwa eki nti baagulaagula butikitooka bonna obw'enjawulo bwataakinga ennamyala tulida ne bajja ne bansuubiza omusaala ogw'5,000,000 ne bansuubiza ne mbagamba mbabuulire byonna musobola obimpa ebirungi naye waliyo ekintu kimu kye mutasobola kumpa gwe mukwano gwa maama Namyala ogwandaga temusobola gumpa Shamimu besides Namyala okubeera bosuwa mukwano gwange ate ali mu kiti ajja kyoyo omulaba mukama alina ekintu kyeyamuwa nze mbeera naye ebisuku ebisinga neneeri mitinga nze kale nga mukama wange nemusobola okuddawo ne munyumya ne musekera kati gwe ng'omukozi gwagamba naye nga ye akulaga ebya boosi ebitadde ali bibye ate kyemwagalako nze olaba ebbanga lyetumaze n'Ajati Shamimu tomanyi bantu bawolokosezza mugambo kwagala kunjawula n'Ajati bamutwalira ebigambo Allahu akbar kati wabakola ki olwo naye ekyannyamba kintu eki Ajati asonsula tawuliriza bigambo kati waliwo waliwo Fukudu Fukudu yani waliwo Fukudu yali ayagala njawule nani ne Ajati ng'omugambo gwatokomoka kumwena nga ni yasangayo munne ye yasangayo nga n'okujja ngateekako ebigambo kati olunaku lumu yeekuba penalty nga tamanyi nti nebisa ebisinga nzagamba Ajati Fukudu wonno tali bulungi obwavu bumutwala kakati ise tulida kola kyakonze yewuwo kale kamukubire najja n'apiikinga kyapiikinga okiwulira ate n'akulwa n'oveeyo kati era olunaku lumu yagenda n'akola statement mu maaso ga Ajati yamutunuulira n'amugamba naye omuntu gw'oŋŋamba mubi tulida nebyoli mu kufuna ate yambeerako wano ne muvumenti neggulu kululu anti ebigambo Katonda bimumire so abantu bakulwane Ajati mbadde manyi tedina muntu ayinza kwogerako Ajati kuba omuntu atandika ati ze kakubuulireko Shamimu mu bulamu bw'ensi n'obulaba bw'obanga weesiga kyokola let people talk bulungi nnyo nze Shamimu nkubulira from the bottom of my heart njagala nnyo Ajati Namyala kimanyi from the bottom of my heart
njagala nnyo Agati Namyalo. Ng'ovudde mu kumwagala ne wabeerawo okusikagana mu bakozi nze nsooka n'entula ebbali n'enseka bonna. Omukazi ono wajjanzije. Nze ani tutuulidde olwaleero nga ndi ekizampa eri abalala lwa mukazi ono. Nze kennyini enneebuulira mutima ne ŋŋamba tuulidda situka okole. Nze Shamimu ne wenkeera ne bwe ziba ssaawa 9 ogw'ekiro ne mpulira nti wasoozezza Namyalo bwe nkwata amazzi nsooka nnaaba mu maaso bulungi. N'okwata essimu yo. Ngamba kale twetwale gye tunakkira. Because mmanyi nti bw'okuba Namyalo toli mu kkuba Namyalo, oli mu kkuba nze. Kali mukagenda. Oli mu kkuba nze. Nze Shamimu nkubulira ekisembayo. Olwaleero Namyalo n'amala yimirira n'alangirira nti nvudde mu NRM. Bw'akyogera ku ssaawa ziri mmeka? Ku ssaawa 9. Ssaawa 9 n'eddakiika egi muba mabega. Tugende maama. Maama ogivuddemu nti? Tuddawa. Ogikooye nti? Ebirala sibuuza tuddawa. Ye master plan. Nze nga nkoleza live. Ab'NRM mbatandikirawo there. Yes, kale bana. Abantu abakufaanana batono tuliida. Awo bwe buzibu bokka abantu bwe balina. Nti Namyalo ayinayo abantu abasobola omulwanirira mmwe. Naye abalala tebalinaayo. Ati mu bulamu bw'ensi eno tuli bwe tuti. Shamimu, olwaleero weerabaawo. Nze ku ludda lwo ndi mulamu ate ndikyaliyo. Shamimu, nkutegeera genuinely. Naye olaba w'okoze studio eno ennungi. Ogenda kurisiivinga ebika by'emikwano gino. Honest friends n'abasuubuzi ne babbulooka. Bonna ogenda bafuna. Ate ekisinga okunyiiza omukwano omusuubuzi gulwana nnyo guno ogulira oyo guveewo. Oba lwaki? Yayiseewo ebibye. Ate amala asuulewo. Nga bano abaali honest banyiiga ate. Era nze mmanyi okugamba oluusi abantu ne baba bannange. Temulwanagana. Namyalo wa ggwanga lyonna. Ffenna atumala. Totunuulira oli kyafunye. Tokiraba. No. Nze Shamimu natunuulira Namyalo oyo yakola ekintu mu maaso gange ne nnyenya omutwe gwe. Olunaku lumu twali awo ku ofiisi mu by'okusaagirira tunyumya. N'agamba naye muzeeyi yasinkanye abantu bangi lwaki tasinkana ba TikTok bange? Kofi eno maama ate oleese ensonga. Lwaki? Kusaagaasaaga. Takutte essimu. Akoze atya? Muzeeyi. Amukubira direct. Ate abantu nga bagamba nti tayogera na muzeeyi. Kati osuubira boogere ki? Nyoza ki ekisinga okulwanya Ajati? Bw'otuunamu oti Ajati kiki ekimulwanya kuba buli omu amukuba NRM. Ensonga lwaki NRM yennyini erwana Namyalo? Nti Namyalo yaleeseewo ekifaananyi ekyetabadde mu NRM nti bannange bano abantu abanaku be mulaba be tulina okuweereza. Muve mu essi gye mwekuluntaziza. Mukkirire wansi. Ate mukwate ebintu pulezidenti by'abawa mubituuse. Tuuse ekyalaani kya Mama Naaka. Tuuse akapikipiki k'omuyaaye naye afuna ekyayiiya. Tuuse ekyalaani. Awo wava olutalo. Nti ng'oli mu kubuusa abantu ku mugaati gwaffe. Shamimu Museveni aweereza ebintu bingi nnyo ku ground. Tebituuka. Nebikoma waggulu awo. Kati Namyalo wabigaba abanga abalabisa. Exactly. Era nina simanyi ono. Bino byenjogera byengenda okwogera n'okwatula amannya temubiteeka ku Shamimu. Kunze kennyini tuliida. Nagenze n'endaba. Akaninkini kano. Kana akasajja ke ka honorable. Ya honorable. Oyo si honorable. Eyeegwaniza.
ekyo honorable mwesigwa Frank imbu ati corruption bana Uganda mwenna musoke muveeyo ne okola bana Uganda be wali oyambala akakokoro mu campaign n'obakuba emiggo bokola walaga nti kati obalumirirwa Frank yes yayambala akakokoro natukwanyu oyo omusajja yayimirira ku Kyagulanyi n'abawagizi be balaga nti olwaleero alumirirwa n'abakuba emiggo eggulwa kati abafiireko ono Yasini mwe yafiira mweje emiggo kati balaga nti alumirirwa mukana kaluke twakamala campaign kano yabaswanswabula kiwo Allahu akbar ogambe bana Uganda nti obalumirirwa mbu obakyaye Namyalo amuwe ntandikwa amuwe kyalani amuwe boda agenda yeyinga si yaroni nti agenda kuzza 10 awa mama naka dry agenda atandike kasaalunike awo omuntu ayo kyakasoli asika mandazi namuwe 10 ya capital mbo mukyaye ate banaye mulimu ebintu ebimu abantu bambi mutasooka kubala bebatasooka kubala wano waliwo abantu abamu bemmanyi obungi baagadde okubba Namyalo baagadde bakozese Namyalo babbe president Namyalo n'ababuuka nga bazifuula ntalo ebbanga lyonna kati omukulu abadde obusungu abujja waye Frank kumumma sente za contribution ya mbaga wabujja yabadde awasiriza Namyalo nkugambye yayisa budget ya billion 5 ey'embaga netugamba mama tusondera mbaga n'abaana be banazaala n'abazzukulu kiki yaweereza ne mu ONC ama nadde mbuuza obusungu buvaawa Shamimu manya abantu abana Uganda balina sente wano we bali Shamimu mbulirayo ekirungi mu nsi muno kyotayagaliza baana bo tewali gyekiri in fact ova ne mukweyagaliza gwe nga gwe noga Mungu abaana bange bawe ebisinga Namyalo wakwata emmotoka ya bukadde 2 agigulira omwana we so what waliyo muzadde atandikyagadde gyali kati is the only son gwayina the only son kati kyekigana okusanyusa omwana we oyo omwana Rayani omulaba bannanga ate kino kankitwale eri abazadde naddala Frank ani mwesigwa buli wosumulula zipu yo muno mwoyagalira ddala okufumita buli kikuyita mu maaso Frank buli wosumulula zipu yo planingira wotadde amazzigo aplaningirewo bino ebintu tobisalamu cameraman nkugamba straight Frank mwesigwa buli wosumulula zipu yo planingira wosumulidde zipu yo leka kufuna kasajja ku balala omusajja yenna omutuufu Shamimu va ku bino ebyabavubuka be banjeeza obusolo babujje ne babuzzeeri okiwulira nkubuulira omusajja yenna buli wosumulula zipu planinga weetegekera ebikola ebijja bw'oba toli ready nabyo bireke bisalire mangu amagezi nga tebinnalanda kyova olaba abantu bagenda kusigala bakulimira abantu ojja kusanga oyo nga ku birthday y'abaana be abagulira sweet kamotoka kati abaana nga balabye muto munnawe bamuwadde motoka Layani gwe weerijjako kukyanga azaalibwa nga akyali kuva nga ali mu lubuto tuuka okuzaalibwa baali bamuinsuwalinga nga asevinga joli abalamu yakubye jackpot ya milioni 4 ku akawunti ye kati waba mama wasazeo bamugulireko emmotoka kuzize kibi gwokimanyi oyo Layani amanyi notuwola era nekolo nange naye njamwewulako amanyi notuwola oyo nno omwana mumulabirawo muto naye ng'ategeera sente olaba ze bamuwaawo ku birthday bwe yazikwata true leader this Uganda I put in my bank ayina banka yazinga kamukamu ati gwe omwana buli wakomawo n'omusimba 10 ekyekinusu nemukatwala osituuleyo
aliweza ddi yadde emitwalo ko katatodde mu kunyiigira owuno. You people, let's plan for our good children. Tuleme okunyiigira abantu. Kyova olaba nze neebaza nnyo omugunwa gw'omwana oyo nakadaama oyo eyantuumye Ssekadaama njagala kuwa kirabo ate mu bulungi. Mu bulungi. Kirabo kyaki? Kyakumwebaza. Njagala nkubulira olwaleero. Wali ateegomba kukola bwa Ssekadaama nganze ku birungi ebibuvaamu? Gyali. Kuba waliwo bangi abasiba ebikalo ne banyuma naye nga ali ku booda wali mmeka. Empewo egenda emujja. Nze Kanso Usama yaŋŋambye ku lwa Keke Advocates emmotoka kati ovuga ya bbeeyi ogenda kunywanga amafuta ku lwa Keke Advocates. Yes, V-Power. Abantu badde bagamba onoogisobola kumbe ng'olina ne kadi y'amafuta. Naagisobola ngenda gyetikka. Va ku bineene ebya muganda wange Kasuku bye musange emmotoka ng'esikondoka ku kkubo. Benzine. Oli ku Executive Media tuli. Nanda lwaki njogedde ku Kasuku no nnyingira? Tuli mu real time with Mimi njagala kujjukiza ko yagatweyungako nti ndi ne true leader. Mutabani wa Hajjati Namyalo first son. Sebo togenda kujirega wano bezi ya musajja. Musajja yagambye muri bana kataba. Tuli bana bayina bezi. Naye okulayiraga Katonda. Tuli bameka? Yakyo gandi. Mututeke ko nyama asaba nawe tuzirimu. Waliyo ya forotanka. Waliyo ey'obwendo. Waliyo ey'okunyeenyamu. Waliyo n'ey'okusuukunda. Kuba bezi yo togigulanga toli mwetegefu. Kuba yayogedde true leader yasooka. Ye naddako Kasuku wange. Naddako chicken. Chicken ye ya mu lusuubo. Chicken. Naye ayina bezi. Ate nawulidde. Mbu mwezi ennya muli mwezi Aaron. Nawe yakutaddeko. Nze sirina benzi banayensaba banzijemu bambi. Olina Range Rover mpozi? Sierra. Kati mwezi. Nawulidde muli mwezi Aaron. Kati abantu bali ku Ssekadaama. Ssekadaama ye teriiko yadde olwataano oluganyibwa. Babuuza kadi wagifunye. Ate kakati yandibadde yani. Kadi limanya gaddala boge. Oba nange mwagala mbakolerenga maama wange we yabakoze. N'ateekayo bank. Njibateere ku mukutu nti yiiyo. Omanyi ffe twasala maama yatuwa ekintu kimu. Hajjati yatugamba. Abantu okuba kakasiza ddala bakuggyeko akamanyiro. Obawanga direct ne bakitegeera. Nze emmotoka yange togizannyirako. KMP era mwebaza. Akulira bya traffic. Yankubidde essimu emu n'agamba emmotoka gye mulabako true leader for mu 7/2026. Mugiveeko. Tewaba wa traffic agiyimiriza. Lwaki? That is a very big gift from the president to the royal son. Mbu wasabira president. Okufa bufi. Ati kyekiri kye nakugambye. Shamimu, twogera ku mazima agakaawa. You people tulina emirembe. Shamimu tulina emirembe Uganda wano. Era nze ngamba muvuka munnange leka kulowooza nti gavumenti yekussa obwavu. Nedda. Just time yo yetannatuuka. Ate nga bagamba bakola. Ati okukola fecha omanyi ebbanga lyetukoledde. Nze ku myaka gyange gino emirimu gye nnaakakola gisinga emyaka gyange obungi. Ate mwe nga bagamba muri kusendeza mu wa musolo. Maama weziba za wa musolo buli omu kwabajja. Ate Shami bw'ona dda ku biboozi by'abaalemwa. Nti kati nkulayirira. Grand opening ya studio yo negiraba. Bagenda gamba muwomeddwa ssente ey'omuwi w'omusolo. Eyo yafuuka ngombo y'abaalemwa. Y'abaalemwa. Naye abantu abali focused abamanyi ensi gye balaga. Bo bagamba muzeeyi agende. Abagezi tugamba akole ki? Asigale. Olwalero mu Sierra Leone. Oyinza ogamba Museveni aveeko. Oyina ettaka lyo abaana bo we bazannyira. Oyinza ogamba Museveni aveeko. Nze nalaba abantu abali bajjonkera Fatiso nga ne gundi ne ba tiktokers wa president. Fatiso yayimirira n'agamba muzeeyi ogambye ssente mmeka nti biliyoni mmeka? 5.
ne batandika Kasuku abadde mbega nangamba laba endowooza y'ekinako era ze Fatiso namukubira essimu ne mugamba Fatiso sente zaffe bw'ozivaayo wamma tugabire sente abasiru baveeko omanyi okolaganako n'abantu abalina ssente otegera value ya ssente kale gwe kyayinza obeera nga tolinamu ssente ekirungi ne mukama wange kyekintu ekimu ku byalwanisa tunulira obutamubaako anti yaŋŋamba open tulira kati olina erinnya mulimu ebintu ebimu bitakyanyuma gy'oli tolina kubeerawo nga tolinamu ssente tolina kubeerawo nga motoka temuli mafuta kasita ekirungi muganda we Usaama ekyo yakisolvinze ne bannange naye tebagamba talina baŋŋanda Zubeda obeerawo n'abantu ab'omugaso abagattako olina eggwanga lino lirina engeri gye litandika okunyumiramu ng'owulirira ddala buli kimu kitambulira ddala nga wakibala Mungu n'atukolerayo ekintu eki nazza Museveni obuta emyaka 5 naddayo emabega n'aweza 5 gino emirala nagimusalako anti nyiza ojjaganya ne mufa nyiza ojjaganya ne mufa neera buli bwe mulaba bw'ate ng'atambula nga muzeeyi kaadira ddala alemerako tota abantu bagamba waliwo abantu abavuma Hajati nti talina waasula bwe yatadde ennyumba ate era banyiizi ennugu eyo gyesibuka bavumanga Hajati namyalo asula mu kazigo toyireti emuli wano eno afuka mu mabaafu Hajati nagamba mubaleke maama akamanyo kayitiridde Hajati yali tayagala kuta nnyumba ye kuba namubuuza yali takyagalira ddala era nze mu lusiddiiki lwange nemugamba nkubuulire oba oli wakunga obayitiiza okke nesigenda kukkiriza muntu kumanyiira ng'olina ebintu by'olina yakeera ku makya nga nze mmaze okuyita abaana bonna ku yidi bano ab'amawulire nemugamba mubikwata ate tubite kwolwo yayomba kyatandiisa nga tekiriyo nemugamba mama akamanyiro kagenda kukola ki kukakkana wali yali azzemu okufuguma nga n'abamu ku bamumanyira ku nsonga y'ennyumba bagenda onoonyerezanga ennyumba ezaabwe ze balina n'eyange ng'omukozi wa Namyalo ebasinga obulungi sikulimba mwana gwe ate nkulimbe abamu ku baali bavuma Namyalo mubalaba kubeera na mbuto okujjula amasavu g'akaberege tebalina kye balaga ggwanga nze ninako we waggulu w'entuula nenywa kakyayi nenengerako neighborhood yonna naye nagenda okutunula nga bazimbira ddala zino nnyumba ze balundiramu enkoko kati Hajati bujja alina ab'eŋŋanda ze bagamba talinayo waluganda anti abamumanyi ennyo abeefuula bakola ki Hajati abantu nga bakyala bangi abali mu paalamenti alilako ennyo nti baganda ba Hajati bonna obalaba bagagga Usaama yuyo lawyer wa president Miki yu yali mu properties kati ogenda mugamba ki Ketty kojjaawe yakyasinza otegeka ebivulu era bukyanga bitekisaloga Ketty yamulemwa bukyanga bitekisaloga Ketty yamulemwa abitekisa alina akasumbi mugundi ku mutwe golozolo kitajjako nedda sikulimba abitekisi mukwano gwange lwakuba kwasama kuno gwanjogeza ekyama ki walako firimu ya Billionaires Club abitekisi bebagizanyo naye omwana trudida bannange abitekisi tokowa kuwa kankula ntalo nedda nze kimanyi bulungi nkimulangira enkya neggulu mulugo abitekisi okumanya eddogo limuwunya nako olina abantu be bakulaba nabo ng'abamu baavumako dda Hajati nga abamu n'omala Hajati n'amala Hajati tanyiiga kitegeeza nga baani sooka ompeeyo abantu bagamba nti waliwo abantu nga bavumyeko ku Hajati oba batuddeko n'abantu abavumye ku Hajati mu bulamu bwange omuntu gwe nali nsonyiye era ku lwa Hajati neziramu n'ensembeza yali ono muvubuka abaho yavumako Hajati
naye nkulayirira in my life tewali amanyira God sent wange oyo nosembera wendi era ne mu bulamu bwange ngamba nti ku nsi mu kabuli ne mu ggulu tonsembereranga anze Shamimu nchawa and you know me that nchawa nze nkugambye ekigambo kimu omuntu avayo okulwana namyalo oba olwananze oba olwananze kati nkusinikira amanyi mbubukere ku makya nekwekwenye naawe nti I'm not that fake friend. I'm not that fake friend. Shamimu osaba mu bulamu bwo nze mu bulamu bwange Katonda yampayo namyalo wange gw'oyinayo namyalo era gwe nnina abantu balina abagagga nga ne wabeera mu kizibu atyo okukwata essimu omugamba nti mukama wange embeera etabusi naye nzo wange gwe ngamba maama nga jo nakalisivinga omusaala n'omukubira maama nomanyi kati tuli dwagala kuziba zoroza ndina sente maama nze nkugambye gwamanyi nojjako essimu bolya najida kakati nziteeke kuki Stawa tomanyira some nabayo mabroza ngenda kukolerera mwe muri ku business yange mugikamura some naba namaliriza ogera okulera tu ozirabi nti va ku simu yange nga kizibu kyakoze eki akimaze kati va ku muntu ayagala okulaba nga omukozi w'omutima gumuli wamu n'abasirikale bonna tasobola kulya nga tebannalya gwe va ku mukungu ayi nga mu makage mulimu ekisenge ky'abasirikale ng'ate bebaka batyo bwani era gwe wabirambuza abantu kubanga ababadde babimanyi babadde bato ati ajati namyala azenga agamba ensi yonna baganda babasooka yeffe era Shamimu nkugambira wano nga munnange mu nsi ya Katonda muno nkwagala nnyo naye onnyambanga mulamu bw'ensi eno ne bw'ofunangamu ekikunyigiriza n'ennamyalo tokiraganga nsi ne bwe kibanga kikulumye kitya sookwanga obale ebirungi byakkoledde obale n'ekyo ekimu kyaba akunyiizizza obalansinge omanyi waliwo ekigambo ekitadisappointinga kwe kusirika asirise teyejjusa okitegeera okola bwoti ebintu bibiri bitadisappointinga okusirika n'obudde tayo atakaka obudde Shamimu tebakulimbanga ensi yonna esobola okulima naye waliyo omusajja omu atalimba bamuyita time talimba osobola okunkonjera n'onkuba malisi ewa mukama wange nga bw'oyagala ku budde obwo mukama wange n'apiikinga malisi g'okoze eki naye ng'omugezi olina kukola ne kikuluma n'amaziga n'ogakaaba naye n'okola ki n'osirika n'olinda gwe n'olinda my sister obulimba bulina sipiidi obulimba bulina sipiidi naye amazima gatambula mpola bugati naye we gatuuka anti gasangulawo buli kimu ate amazima ne gazza buli kimu ekirina okuba ekikyo mu budde obutuufu kale nze kyova olaba mukwano ŋŋenda okukuvumira abantu abeetagisa okuvuma in fact nakubye ne receipt book eyaki ey'okuwaba envuma omwe gwe namuvuma omwe ne receipt ey'okuwaba envuma era kati nziramu okugamba ekigambo kino nti Mwesige Semanya Frank ne mukyalawo n'abaana bo muli balabe bange abasookerwako ab'okumwanjo era mu bufunze obw'ekitalo oli waddembe okugenda okufuna mangu reference kuba ekijja si muntu kyemmuleetera kyemmuleetera si muntu ng'ate simuvumye sigenda muvumye oli ku facts zengenda okuleeta ekijja siki ne ku bantu abali mu gavumenti eno lwaki namyalo buli kimu office gyalimu waliwo abagyagala waliwo n'abagyetuumako edda nti Museveni agibawadde oliwa
ati munange bo balowooza nti obumbi n'obumbi bw'essente obuli mu ofiisi eyo buyitirivu buti bamanyi nti agituddemu mu kujjukujju egenda okuddamu ebatuge. Shamim omuntu Museveni gwali wa ofiisi ya ONC eyo nga gyemu Namyalo ayinza okufundikira ng'agisuddewo yekka. Namyalo yagyonoonye kirizagana bulungi nnyo kirizagana yagyonoonye era mmwe mwenna abagyesunga temumanyi kye mwesabira. bagyesunze nnyo balinze mukulu kulayira tebamanyi kye bayisabira so baagala aveeyo. Namyalo ekisooka kye mutamumanyiiko kanti bategeeza she's a good lobbyist. A good lobbyist. Ffe twamalako mu ofiisi eyo nga yakaggulwawo emyezi 6. Nga ki? In fact Namyalo yayingira ofiisi eyo omwaka mulamba nga Museveni tamufacilitating. Ng'abeerawo atya? Ng'akwata ku akawunti ye. Bambi. Namyalo teyayingira ofiisi eyo nga mwavu. I myself Namyalo yankwatako bw'ati n'antwala nga gye sente okusasula ku bakozi. Ng'ayina by then zaliko was it 2 billions. 2 billions. Ze yakole Tanzania. Namyalo akoledde genocide. Akoze ne alonda Nyakairima. Kati oyo musuubira kuba mwavu. Omwana omuwala ataligamba nti mulenzi sente yazikwanamu bakazi. Kuba abaana abawala temubaliriddewo. Nze nkubuulire nze nina ebintu byendabirako. Shamim bakuwa sente nga ankalaba. N'alowooza nti leero Shamim anaamala ebibamba. Maama olufuluma efuka ya kikazi. Notandika obbala buli kamu. Kyokka ku kaka akatono tandika sebo gwe semaka. Naye nga buli wonyege za kikazi n'ogamba Bank of Uganda erina zeekuba ez'ekikazi n'ez'ekisa. Nange ate ajja ti mukazi yasoma ekirala alina omukisa amanyi n'eddiini. Kati kyekugambye nti abamuvuma ennyumba ze balaga zenkanankana n'ayanga omukozi we okumpi n'eyanga omukozi we ebasingako ezaabwe. Kati golooza mukama wange alina kuba nakyo. Obviously. Alina kuba nakyo. Nze Shamim ndowooza mu bavubuka abeekuluntaza tomumanyi. Nze togenda kunsanga nti nze mbadde siniika mbeera bweti. Naye tebalowooza nti siina mu kasente oba ndi mu ssiina. Nze mukama wange yali ampa omulimu yaŋŋamba ekintu ekyo. Nkuwadde chance gikozese ate toswaza muzeeyi. Toswaza muzeeyi. Senkya ensi terikuwulira ng'ogawakyusa oli mu kibiina kyonna FDC. Era ze tulira abaana ba social media buno bwe bagula mu nvume Namyalo neŋŋamba bano abaana babakunamira. Ate yabakunamira tatawaazizza. Nkubuulira. Yabakunamira tatawaazizza abaana. Nze Shamim ajja yali akozeeko ekintu. Mugundi awe bagulira obwana obwo. Era yimeraga bannange omuntu ow'ekisirani abwakisirani kati raba bano. Nze Shamim Namyalo yanzannyirako paati mu maaso ga muzeeyi. Nempanika Shamim ne ŋŋamba kituufu bano tebakumanyi. Ati Namyalo alina omutima nze gwe sirabangako. Nange sigulabangako. Namyalo akwagala n'atakujuza. Nebiggwa bityo. Wafuluma otya? Nga nnyumidde essuuti bulala. Wanyuma. Banna. Naye wadde mulamu omukubira kakukuba ekifaananyi. Eyo essaawa tebakulima ne wobeera gwe tosobola kumpita. Wabeera nze. Saagala twerimbe. Era nnyumiza wayisa omwezi ogwo. Nti tuliida bampadde hijaabu eri ennyuma. N'ekatagga. Nga malidaadi saana. Bannayuganda lwakwesiruwaza bwesiruwaza. Baddayi teri atayagala kusiikana ku bukulembeze wa ggwanga. Taliiyo. Eri. Kwekaza. Nze Shamim okuba nasiikana Babi Kyagulanyi kwokera house ku ssaawa 8 ogw'ekiro. Totandika bintu bya kisiru. Omanyise bwe mbagamba ogamba bya kisiru. Nakkiriza ne mmanya nti
ako kateeki bagambye mukakozesa si kukakozesa bali bakakozesa nammwe mukakozesa si kakozesa Shemimu olaba kabineti ya Museveni nga amaze okulayira egenda okujja egenda bajja enviiri ku mutwe egenda kubajja enviiri ku mutwe omugenda gamba era ogenda mpanikidde ebyobufuzi mujja kuwunga mugweri kabineti lwakuba nti kisibya basobola okunkimirawo wano nandikusoniddeko kiba kisibya ojja kuwunga ogweri ogambe Mukama Katonda tululira yabyogera ojja gamba tululira yabyogera wano tebakulimba nti waliwo omuntu ategomba kusinkana Pulezidenti Museveni taliiwo bangambye mugenda okufa enjala eyaki bangambye ajja ti office bwagifuluma bangambye true leader n'abo abantu baabo mmwe Zubeda mwe mugenda kudda wammwe office agenda gifuluma bagiwa omuntu balowooza tukolera munaku bwe balowooza Zubeda abantu batudde obufoofofo kusobola okulaba nga bavuwaza nnamyalo n'okumukakkanya naye Katonda agaanye obuzibu bw'Abannayuganda balina ekintu kimu kye beerabira Zubeda you cannot fight my time tebakulimba bwe kabanga kaseera ka Zubeda wallahi ne bw'ogenda ku musawo asembayo ajja kugamba mukozeeko odde nkeera nga Trulida yafunye benzi odde nti jajja omusajja twangugize naye agenda givuga mwade benzi tofaayo temala wiiki nagivuga egenda kuba ku accident ndya jajja kakasa nti nkakasa nkusanga mu wiiki lweggwako lwennyini nkusanga enkuba ekkuba mwe nkutwalira mwe nkutwalira n'otuuka era n'okwata n'oddayo ewani ewa jjajja lw'olwazizza nze gw'ogisaba gy'ogendera ewani you cannot fight someone's time kati bannabyabufuzi ba Uganda mutuuze butuuza butuuliro wansi naddala ba NRM it's time for namyalo whether omwagala oba tokola ki oba tomwagala time ya namyalo ate ffe bayiye mwe mwabba badda ne mulyoka mwenda Zubeda munnabyabufuzi w'e Uganda teri kifo kyasinze munyumira ngaloogi ngaloogi gwe weebuuze lwaki parliament ebintu bye kyasinze okuteekako essira ze condom okubeera mu parliament totya nsabi kugamba ate with evidence era ziriko n'omusirikale alabiriza zikendeddemu nti mwongerewo yes mwongerewo kati olaba ekikumi muzaiti yabaga naye nga kyo baakibawa bagenda zirisivinga naye kati bonna naddala abasajja bagenda funa akawasatu obaana 6 zigenda mu kawolongojjo bagenda kubuna kisaasi logi ku logi yalaba ekyana ekitiba sibe batamanyi kuwaana boogeza ssente ate baddakiika 2 namyalo we banagula ennyumba zaabwe nga bagamba bazibba kumbe zaabwe bazeegattamu n'olyoka olya sevukutu oyo no namyalo ayagala gundi n'ogamba banna Zubeda teri muntu agira alya nnyo abeera na mikisa mingi ane kumpana na gye bamuwala na singa tebamuteekangayo nze kati Zubeda ondaba wano sinira ebintu ebimu byentunira ne bakyali bange be nalabako ne ŋŋamba okay Zubeda abakazi betuyita abo betunyoomanyoma abamu be babeeramu ebisima byaffe n'abasajja betunyoomanyoma
bebabeeramu emikisa gyaffe. Nze nkubuulira. Oli ayinza okubeeraawo n'avuma Zubeida obumpi n'akola atya. Tomanyi nti lwaki era ky'oleese. Tomanyi nti Fukudu oyo alimu ekisima ky'omusajja buli kirungi agenda kifunira mu ye. Lwaki oleese kya bumpi. Owa ennaku zino waleese eŋŋombo. But life is so short like nze nagireese. Oyinza n'okwaggwa kiteekayo. Naye nga nze mu kwagala gye nkwagala nnyo okwagaliza ekintu. Anaayi. Munjoze mu ggwanga lino ne mukatagga. Naye guno omulembe gwa Namyala ofiisi eyo bannamawulire balidde ku ssente ezitegeerekeka. Anti banaaba tebasiima busiimi. We nkugambidde Zubeida ali nti bannamawulire b'e Uganda mbwa zennyini. Mbuuza lwaki. Omukazi abalaze value yammwe. Agibalaza gye bateekedde ku mmeeza. Ate mmwe be mamu ne bamuyitira emitwalo 3. Avume Namyala. Atavume Namyala. Notatula tusensegano gamba. Notatula tusensegano gamba. Naye omuntu gwe ngendo. Bannange engeri gye bayagalamu gye bakyusizza ku bulamu. Kala Ginesa tukangigane ku lwa bannange. Era nze ngamba nnyo abaana ba social media mufune okwematira. Ate era basobola n'okkuba n'agamba ati bangambye kino ne kino. Kituufu. Nze ngamba nnyo abaana ba social media mufune nnyo okwematira nga nze. Nze Zubeida nyiza okubeerawo nga sirinaamu n'omutwalo. Naye n'ompitira omulimu gw'akakadde nga gwakutta ttana muntu wange. Ne ngamba kagugaane. Gugaanye. Kirungi ekyo ky'okola. Gugaanye. Nze waliwo olutalo lwe wayinako n'omuntu omu. Agwe toyina olutalo lwange lw'otayingiramu. Wayina onengana yono. Wayinako olutalo ne Fukudu. Wayinako olutalo ne Fukudu. Nduyingira oli nankubira essimu n'aŋŋamba. Lwaki oyingira mu bitakwatako? Taagala mumanyire. Ne mugamba nkubuulire. Zubeida first is my mulamu. Ekyokubiri is my friend. Kakati nze munnange nkubuulire. Nze am a real friend. Ne mugamba ate ekyokubiri kirindi. Gwe watankudde oli. Byonna tuzze tubifollowinga. Ne mugamba beerako ne munno. N'ayagala okumumanyira ne ngamba ate gwolooza ebivumo babishoppinga. N'ebivumo bijjawo. Ne mugamba tebabishoppinga. Oyina ebivumo bipya? Oyina we watikkula. Kati ate nno natikkudde stock empya. Ey'ebivumo. Twabisaba okuludde. Bipya. Omanyi mbeera awo n'endaba vidiyo gy'otadde nga n'ebigambo byogera sibiwulirangako. Nasaba okuludde. Ke bampadde Mercedes Benz ne katawero nakaguze obwedda nzija mbisiimulako nti. Ebiki? Ebivumo. Bipya. Bipya. Era ninda waliwo gwensuubira nina amagufa gensuubira okeera ku makya. Gawunyirire edduniya. Ngenda galaga nti nina ddumu ekuzikiza. Ndigalaga nti nina ddumu ekuzikiza. Ekigamba amagufa kye. Mama nyabu. Gali tegeera nti nina ddumu engazikiriza. Bannange. Owana tulinda. Mama. Fe twakufunanga kirabo. Like seriously. Mulimu omuntu akakanyalirako ng'evivi n'ogamba kakati ono yalowooza si mubi. Talinaako we bamuvuma. Nze nno Zubeida nga nnakukyaye. Nze nagamba nga nnakukyaye nfuna n'akatebe wentuula. Ne ngamba gwe ngenda kuwalana ku nsi mu Kabuli ne Mukulu. Ate mu Kabuli oba muyiyo. Naye aba muyiyo. Iva ne muyiyo n'omusange. Nkutidde. Nze Zubeida nkulayiriraga Katonda mu ggulu ne mu Kabuli ngenda kukolerayo olugezigezi. Ngenda kukolerayo olugezigezi. Nga ne mu maaso ga Allah ngenda mugamba wallahi Allah obanga gwe watutonda ng'era gwe watutta n'otuleeta wano shwaitwani eyo gijjeewo olyoka ompozese. Olyoka ompozese. Nze Zubeida nkyawa. Nze nkyawa. Kandi gwe nawulira akyawa obubi bw'ati oba. Omanyi lwaki nkyawa? Si pretending. I don't pretend. Nkyawa. Era sitokeera ku makya n'onkola ekibi n'ojja ng'osinika amannyo. Nswaza. Ate n'okufa obufi. Nswaliza ddala. Kozi mu bulamu bwange Zubeida nze siwabira ku poliisi. Never in my life. Ngako bawaabira nti. Siwabira ku poliisi. Njagala nnyo nnumbye ebbeeya nnako.
tekuli gloves aya twetwali anakoya anava ku munne kubaze kyensooka okukola nsooka nakusabira holiday nga mukama nkwegayirira ensabayo holiday ya weeks ezitandikirwako ssatu ezitandikirwako nze nagamba abantu bengenda okuvumira eddoniya eno ngenda kuvuma buli kiisi muntu anamanyira Museveni togenda kutya abantu Allahu akbar ngenda kukuba buli kiisi muntu anamanyira Museveni abantu tobatye mbuuza lwaki Bannayuganda tebannalaba birungi musajja oyo byakoledde eggwanga lyaffe oli ajjagamba olw'okuba gwe baakuwadde mu mmotoka not because of that Zubeda ensi yaffe yensi yokka yokka nga n'omusiru asurvivinga eno nga n'omusiru gwe va mu nsi gy'otambula n'osanga Zubeda kyali wange mwana ndija n'akwata ebiri n'agikuwa n'akuwa kakadde bakapale bavudde mu America nga ne underparty bazikubye ebiraka kinene nga yevuma America nti geyeena eri teryakuyamba buli omu obeera bibyo yakadde ategekeddewo sho ategese sure the best of the return of yatuleeteddeyo ki ebizibu yagenda tusindira akasita akomyewo eka mumuwagire naye nabayinza okufundikira nga yeewagidde si mu bubi oli ku executive media real time with Mimi true leader mutabani wa Hajati Namyalo ye yakafuna Mercedes Benz empya yino mu kifuba ekimuluze kyatambula nakyo ebigambo mulema mwogerera bingi wamaze sina blue take nina owomeddwa ssente y'omuwi w'omusolo Zubeda nina Sierra yaffe omwana bw'atyo totya Zubeda weyagalire mu mmotoka ate bwemba sinagifuna lwaki muba mugamba bano nti nagifunye tutuuseeka oli mu gipaakinga situla endabirwamu toyagala bakulabi negwe ne Shalom ekigenderera kyammwe no ne banaye Shalom yagenze n'asala akaviiri ennaku zino ali mu masuuti ali ku ssente ya muwi wa musolo naye mugire biwewooma nze olunaku lwe nasinkana Ntambi Kwokera House ng'akemye salary naye gwe buli muntu agenda Kwokera House anti ye ssenta yangu anti yadde naye gwe buli omu g'omusisinkana mugambe Ntambi wama ali ogenzeeko Kwokera House Ntambi tasobola Ntambi neegaana Kasuku yamugambanga kimu mu bulaza ssente teziriiko ba ya musolo ba si ya musolo omukisa guba guzze tulye Ntambi namugamba onandifendinga ate kyenjagala ku Fatiso agumya bakyaliba Fatiso ebulooka Fatiso talemwa naye bamutuma Mbega kati bagambye waliwo omukazi akyasinze okubeera Mbega yowakakaya ate kyani akinjogeddeko ubirawo naye wamma kituufu okolera Iso nedda kakati tukyuseemu kati nze interviewing Iso kyeki kakati waneeno nga nze true leader nze atudde ne Zubeda batugamba okolera Iso kyekikyo Internal Security Organization siyingira ng'oli Mbega wa gavumenti ndi munnamawulire anti bagamba mu bamawulire mulimu Mbega kubanga nti abamawulire mulina access buli wamu batugamba osibizza abaana nze buli ovuma abantu negwe buli akuvumako walolabyeko nga nvuma nze bbaawo mmanyi anko batugamba olinayo ne DPC mwami wekituufu DPC ng'aba wansi buli akunsiinyako munda DPC taba wansi olinako MP DPC aba wansi nnyo live ya wansi nina anko anko manya mulimu gwakola anko yafuuka gundi anko ye OCSID ya sanctioning ayinza okuba omanyi kyemmanyi eka e Uganda buli omu state agent buli omu musiyazi kati nze nkunyumizeeko ogenda kuwulira ebigambo byebagenda okuntuuma ku mmotoka eyo naye kantwale omukisa guno bategeeza ebigambo bino wammanga ndi Sekadaama awedde emirimu Plandi Sekadaama ow'omugagga omuto Rayani nziramu ebigambo bino ndi Mbega
owa gavumenti ababegga ne babasiba nziramu ebigambo bino ndi muyeekera ayekera bavuganya President Museveni okusigala Museveni asigale mu buyinza mpaka 2031 n'okweyongerayo waliyo ekipya kye bagenda okunjogerako munzikirize nga ndi ne true leader nebaze Hajjati Namyalo nti munnange weebale nnyo weebalire ddala nsaba Mukama akutuwangaalize abantu nga ggwe batono nnyo ddala okufuna obulamu bw'abantu bangi nnyo bw'okyusizza Allah ayongere okukukozesa ate ayongere okukuwanika n'okukukuuma nze nga omuntu nga Shamimo ndi musiimu nkakasanga n'abalala basiimu saagala boogerera naye nga tukusabira mikisa myereere bangi nnyo bw'okyusiriza obulamu ngera n'abagagga babalina naye nga tebasobola bawayo yadde nusu lukumi. True that. Wabula nga abagagga bwe bafuna ebizibu bakuba amasimu abaana abo ne bayiwawo omubiri naye tebalina kye baali bafunye. True leader kye yafunye kiragira ddala nti oli maama ate oli muntu asiima. Munzikirize nsiibule true leader tumute kubanga tawandula bigambo oba kati yakola abikola atya simanyi naye ye Sekadaama ali plan sofa gwe tulinawo musibe bulungi and a proud one. Executive Media. Focus, innovate, succeed.